muwozi General Muwozi Kanene gabanga gola muze ntaba yeggwanga era ng'okola tutinga buli dakika ku kino kibeerawo kimutingako mweba akalumye twabeeganyidda mwagala eggwanga mwagala muze eggwanga kwata emiggo mu bantu n'otambula ng'ali mu nte eggwanga lino mwalisuula kwani Muwozi buli kimu okitutingako omunyankola agamba nti okozirikagye ozaalwagye omuganda agamba nti mbulya gw'oyita naye mbulira empisa ze bano abasajja eggwanga baligula byadde bajjo balisuula kwani tetugenda kukkiriza kumanyirana kwenkanaawo Muwozi tuli bawalana tuli baboola n'amalalo gamwe tugakuba emiggo tuli gakunamako tuli gakwekweyaako tuli gawandako amalusu tuli bakunamira abantu abamu mulina okwebaka ne mutazukkamu eggwanga nno lijja okuteeka mulimu abantu abetaaga okwebaka ne kutusa alla kusase musawumwe abantu abamu mwebake mulemena kuyimuka lino eggwanga lwe lijja okutereera n'okyuka eggwanga kwenkanaawo omanyira buli muntu oyogeza arrogance oyogera bogasto ensi yo wagisuubula kwani genda ebwande wa Kagame muleke kutumanyirira mu nsi yaffe kwenkanaawo enesisira mwagisanga omugenda kugirekawo mukambwe muko omulaba agiddemu sitayiro ndala eyassa oyo ye full figure abasinga obungi erinnya erikola ssente naye ng'amannya ge ye Nakanguubi Jennifer oyo nno akwagala ku makya n'akusosoota emisana n'akusabula olw'eggulo n'akuyisaamu eggaali ku makya n'akeera ku makya ne yeetunda era n'agamba tuli wumo ye full figure naye nga w'otunuulira kyayogeddeko this time around ayina ensonga kisuuse era kisuuse naye ng'era tukyagenda mu maaso ku nsonga y'emu yes the senior citizen omukyala amanyiddwa nga Honorable Miriam Matembe mama Miriam Matembe si musanyufu era awanda muliro ku nsonga ze zimu n'ebyo ebyali ajoze ebibaddewo wano eno ku kitebe kya NUP katugendeyoko tuwulire agamba ki. For us, we watched how they went into Nupu and they vandalized the whole office. They stole all their things. They did all these things. Why Nupu? Is it because Nupu are bad people? It's because the government of Uganda, the NRM, wants to be the only. I don't read Twitter a lot. I don't go on those things because they can destabilize my mind and dirty my mind. But at times people send personally something for me to hear. If I could see this son of Museveni saying that everybody wearing Nupu uniform, we shall kill them. I mean, Ofono, please. Now, they point out that Nupu are bad. They point out it is so sad that the President Museveni is really taking us back, even worse, by the way. For me, if you ask me which is the worst now compared to all these we have been, when it comes to democracy, constitutionalism, rule of law, and justice, if you ask me, this government is the worst. And I talk as a senior citizen who has no party where she belongs. And that's why I say, please, when one county Kawempe just like this, and you beat people, and you kick them, and what right? Let me tell you, people Ugandan listening to me, military is supposed to be under civilian rule. We put it clearly in our constitution. Why should military be the ruler of Uganda? Why should it be when it is supposed to be under military, under civilian rule? And in any case, if there is any disturbance, people are rude or something like that, where is our police? We have our police. Our police is the one which must keep law and order within the territorial of this country. This military is supposed to be watching out at the end, at the border of what is happening to Uganda, that it is not invaded. But when the military is used to beat Uganda and torture them just because they want one party to rule, that is now for general and the government and the way it is saying. And for me, really, I want to tell Ugandans and all of you who defend NRM,
If you, and I am glad the head of the caucus is here. Do you know that it is your responsibility, you as the members of parliament, not the caucus? Because it is not the caucus of NRM that should be making laws for us, that should be deciding for us. So yo muchala teyeri ntama Honorable Miriam Matembe. Ate no kyensobola okukakasa oyo omukyala yaliko minister mu government ya Museveni. Ate no nekyokulala bwoba tukimanyi nti y'omu kwabo abaali aba minister abatuuka ne babirekulira nga tebabasinze kalulu nti oba agenze mu kwesimba ne bamusinga akalulu. Nedda, mwe muli ne taata wa Bebe Cool omukulu Sali Bidandi Sali, bebamu kwabo abaalaba nti ekintu gye kigenda tetulagayo. Bwe baatandika okubanga badda mu bintu by'okukyusa constitution, bajjeko ebya third term oba bajjeko ebisanja, okugjawo ebisanja waneeno mu ggwanga Uganda. Nti president alina okufuganga ebisanja webiti aveeko. Bwe baleeta akawayiro ako ok'okugjamu okukyusa constitution, bajjemu akawayiro ako nti president alina okwesimbangawo emirundi 3 oba alina okufuganga ebisanja 3 aveeko. Bwe batandika eyo gundi y'okubanga bakajjamu mu constitution oba bakakyusa, ye Miriam Matembe n'agamba nze wano ebyange bikomyawo. Ne tata wa Bebe Cool ne baleka bulesi, sigamba nti baali beesimbyewo ne babasinga akalulu. Kitegedde. So omukyala wavaayo n'ayogera, aba byayogerako abitegeera. Oyo omukyala nno mukambwe omwenganganga ng'osobola, era si omuntu gw'obamiramu, yoyo omukyala amanyiddwa nga Miriam Matembe. So ndowooza omuwulidde enjogera gy'ayogeramu, era obubaka bwe bugenze direct nawe ku bintu bya Twitter, nti tali ku Twitter naye babimusindikira era n'abisoma, era asindise obubaka bwe direct ewa General Muhoozi Kanyarugaba. Tukyagenda era tukyeyongerayo nga wendi nnyo okuba nga nkola ki nga kutuusaako. Era tugende direct tulabe omwana tunnyonnyola ngeri ki gye baali bateezeemu President waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamutaddemu trackers, nga bamutaddeko obwoma obumulondoola entambula ye, akiringira wa, waba afulumya ewaka agenda wa, gwe bibino. Abasajja baali bateze His Excellency Kyagulanyi buli ka device ke basobola okubeera nga beeyambisa okumufunako information mu buli kimu, maloboozi, video, entambula and all that kind of thing. Ka device kolaba ku screen awo ke kakamu ku bo president ke unveiling luli nga bali ku press conference, kano bakayita Boombost Sparker Quad Band GPRS tracker, era ngo omugaso gwako kutrackinga omuntu wabeera. Bakateeka mu motoka mujukire nti amagye wegasalako ekitebe kya National Unity Platform basangamu emmotoka ezimu, naye kwezi ezimu kwe kwali emmotoka president waffe gyatambuliramu wamu ne tiimu yinge tebagala kutambuliramu zino emmotoka eziri official. Kati ka device kano mwe bakateeka, of course nako ka rechargeable era nga kagwako omuliro. Ne bo kye bakola kiki ekifaananyi president kye tuterayo ku Facebook page last time, bo kye bakola baka connectinga ku power supply power system y'emmotoka, era nga tekagenda kubeera nga kagwako omuliro, kali kagenda kubeera nga kaba feedinga information every now and then. Of course baka connectinga ku gadgets zaabwe eri mu department zaabwe za security, nga bagenda kubeera bafuna information wirelessly. Kano tolina kubeera nako olyoka obeere ng'ofuna information nedda, okasettingira ku simu era omonitoringira ku simu. So nabo bennyini kye baali bakoze nga baconnectinze app yaako ku simu ku computer zaabwe, baliri mu office zaabwe, naye nga balaba ki ekigenda maaso eri ku kitebe kavule oba emagere. Anyway, of course kyakateekesamu ku monitoringa ntambula za His Excellency Kyagulanyi. Abeera wa, bwava ku kitebe agenda wa, bwava emagere agenda wa, meeting azikuba wa, baani ba visiting ennyo, bwafuluma perimeters ze Kampala kaali kasoba monitor okuba alatinga bulungi nnyo, bwafuluma perimeters za Buganda nga kaba notifyinga bulungi kuba kaina all these functionalities. Kali so powerful lwakukolaba ebintu ebyo, naye lwakuba nti munnange guno omulembe technology yajja ate abaana ne basoma IT
ebintu babitegeerera wala nnyo kati gwe woogendera okuba nti okole kino bo ate baba bali wala balengerera wala ebintu guno omulembe gwakulengerera wala so bagezaako okuba bo bagenda okukijjukira oba oliawo gamba nti kole kino ate nga bo kuba nti akalulu twali tukayingidde mu twalaba ebyalibo kati kano ne bakeetegekera bo bagenza okukola kino bano abaana nga babeetegekera dda so byebyo ebitambula nga tweyongerayo munnange ate agava e Masaka mbu Miranga nabiwoowe agava e Masaka mbu munnange Honorable Mathias Mpuuga ali mu matiga era kigambibwa nti this time around takomawo mu paramenti sigamba nti agenda komawo nti yasazeewo mbu takomawo nedda abalonzi mbu bagambye enough is enough era nti mbu kankutwaleyo tulabe. It's a crisis, a serious one. There's a serious crisis. Nabadeko e Masaka ewaffe ekiri mu Nnyendo. My God. Abaagala okulipulesinga Mpuuga. Mpuuga bamuli bubi. Bamuwegeza kifo malida. Tayinza kudda. Tasobola. Bamuli bagala kumujja bagala ebipande ebiri mu Nnyendo ebyagala ekifo kya Mpuuga. Inaita cheki tubule chakiriyo. Jesus, anti ge mawulire gamwe gen kugamba oli wano. Nange ne tugenda ko e Kawempe North anti tuli mu kuwenja kalulu kani agenda okuddira Honorable Segirinya Muhammad mu bigere era nga tulina abakandidate bangi nnyo beetala naye ate ffe tulina waffe gwe tusimbyeko sira gwe tutaddeko amaaso ye kanso Nalukola era essaawa ya kakati munnange yassa yatandise dde okubanga awenja kalulu munnange mu kufuluma ennyumba abaddeko ne byategeeza mu bigambo bye atugambye bwati bya kiseera buseera kuba balina akadde kabale ekyo ge mazima atulinako obuyinza si je no Museveni n'abakwata mundu be atulinako obuyinza ye Katonda waffe yasalawo so si je no Museveni takumalira biseera gwe tulonde teri ebyo mbuno simanya bano bagenda kujja NRM balidde nga balyaki Kawempe North ogiyita kirabo kya mmere tibaze okulyaki akalulu kaffe banna Kawempe North mutuwa akalulu tujja kakuuma akalulu kaffe tujja kakayanira obuwanguzi bwaffe tujja busigaza NUP everywhere obubaka abantu abatannatuuka our power basebe ne banyaba abatannaba kutuuka nzize wano tulabe oba buli kimu kiri barabara katugenda kukirira wali mukazangola twongere okufeffeta ate tulina kandidate waffe omulala nga ye ali ku bwa kansala Maama Husina oyo tulina okumubeererawo mu nsonga zino era katugenda tusooke tufeffeta akaluluke oluvannyuma tulyoke tujje wano essaawa ezinaawerera 8 basebo ne banyabo nga tulina omukulembeze waffe nga lwogoma omuntu agenda okubeera wano Tomoni kuba eyo yonna gye tuyise nga tujja saawa 8 kijja kuba kimaze okukwata wano kataka basebo ne banyabo mujje mubeerewo ng'abajulizi baleme banyumiza bunyumizi omukulu munnange abadde akunga abantu ng'olwo ayolekedde olugendo okugenda okuba ng'awenja akalulu ate nno abadde akyagenda bw'atyo ate ne tusisinkana ng'abantu bamulindiridde era nga beesunze nga bagamba nti munnange ffe kunalukola kwe tufiira era nga tuli beeteefuteefu okumuyirawo omubiri agenda turepresenting akasala kaluga fenda tukunganya akalulu kaffe tukawe Nalukola yanatulaka kyekigenda mu maaso 2026 bw'akyali eyo nkukubirwa mulanga wali bajootuuka tuwone Fugabbi futi soja Nalukola yali mu kisaawe benya tukole byonna nga bigenda mu maaso munnange nga tuyiga akalulu nga wetukomawo nga wetubabuulira ate waliwo eyatugambye mbu gavumenti erina enteekateeka engeri gye pulaningamu okuba nga oba oliyawo bakyankalanya akalulu kano nga we bazze nga bakola tugendeyo okko tulabe agambye ati kakati bateesezza bwe bati effujjo ligenda kukolebwa naye ennaku zino okuva kati okutuuka nga 10
bagenda kujjamu nnyo bagenda kujjamu abaamaje kubanga jjaati yabalabisizza mwagitambuza nnyo ne mugirabisa jjaati egenda kuvaamu n'ebitongole ebikuuma ddembe omusimbi ogwafulumye gugenze mu groups eza ghetto bayuwe ssente mu kawempe mu baana ba ghetto ne ghetto ezeetooloddewo okuyingira mu kawululu ako bakole fujjo nga liringa lyaba civilian ku ba civilians okitegedde kiwe Museveni omwagaanya era baagala bafulumizza miliyoni 10 baziwadde Balamu miliyoni ezo 15 zigenda mu baana ba ghetto onule 15 bigurupu ebirimu bamajambere bani bebagenda okuyuwa mu kawempe bakole fujjo kyenva mbagamba nammwe bwe muba muteeseteese okubaako bye mugenda okukola byonna mubikole nga mwambale ebikookolo nammwe mwambale ebikookolo kati yessaawa anti be basoose obyambala abakuumaddembe palamenti ne yeebuzaabuza bannaddiini ne beebuzaabuza bonna ne beebuzaabuza mwambale ebikookolo tugwisanye bwenyi kati lwaki baagala kikola bwe batyo baagala okikola bwe batyo effujjo libeeremu nga balinga abasirise kati ng'ennaku z'omwezi 10 Museveni agenda kuyuwa amagye wulira bulungi ng'ennaku z'omwezi 10 bwe banaamala okukola effujjo bagenda teekawo abantu abakulu mu kawempe nga boogera ku mawulire bannanga abaana nga basusse nedda bannaye kino tekijja kukkirizibwa gavumenti otunula butunuzi nga abaana bakola effujjo lino kati gavumenti eyiwa amagye ng'ennaku z'omwezi 10 nga wabulayo ennaku ezi okulonda bagambye bagenda kuyiwa amagye n'ebyokulwanyisa emmundu ebimotoka biveeyo ebyatalaga ebipya ebikola ebitakola biyibwe mu kawempe bayiwa amagye mu kawempe naye amagye gano kye baateesezza kiikino tebakuba ku muntu yenna era tebakola effujjo lyonna era temugenda kulaba wa amagye oba wa poliisi n'ogu akuba ku muntu naye bwe banaaba bakikoze bajja kuba muleeya nga ba civilian kati bwe bayiwa amagye n'ebyokulwanyisa bagambye bwe bati 1 batekewo n'emisuuluulu guno gwambuka guno gukkirira nga abasirikale batambula tebanyega muntu bali mu musuuluulu okuva ewambogo obiwulidde era munnange nga tukyali awo tukyali ku nsonga era za Kawempe North munnange nga zikyeyongerayo nga zikyagenda mu maaso tubawa Kasavu Kanyama omusajja yavuddeyo n'agamba nti embooka egenda kunyooka Kawempe North biri bino ffenna tukivumirira effujjo eryakolebwa ku Nalukoola tulivumirira ate personal level Nalukoola tumanyiganye is a decent man ate mulwanirizi wa ddembe Nalukoola oyo lwe baasiba mivule be bamu ku bantu bennasanga ekireka kwesi SIU Nalukoola nze kwe kumanya n'omumanya is a good guy naye embooka egenda kukaaba embooka gwe munnamawulire olina okusalawo oba eggulire erisinga obulamu bwo oba bulamu ndowooza owulidde omusajja bw'agambye mbu omunnamawulire olina okusalamu obusalewo ogambe nti kaneeweeyo ekinajja kijje oba obulamu bugenda naye nga nkoze eggulire oba okusalamu n'ogamba nti kantaase obulamu eggulire lya Kawempe North ndyerekereze bino mbonze eyakutte agasoose nze agenda okusooka okubreaking ekyabaddewo mbu bigambo by'oyo omuwulidde agamba mbu mulina okwebereramu ekitali ekyo ekibooko zigenda kukaaba era ezo twazimanyira zikaaba buli lunaku tiyagaasi zikaaba zilive bullets twabimanyira ate munange tukole ki omukyala agamba nti omuntu agoyengewa tetulina kulina ogoyengebwa tulina okusigalawo ekinaaba kikoze kijje
kinaaba kijje ate munange wetunaaba tetwerwanyeeko ani agenda tulwanirira teri byebyo munange ebitambula naye nga nze ngaalina mu bujjuvu nina okuba nga kutuusaako maybe kanjogereko ku nsonga era tukyali ku Kawempe North ensonga za Mama Honorable Segirinya Muhammad, may his soul continue resting in eternal peace. Yavuddeyo n'akukuluma era munange teyabadde na bigambo biwoomu eri bannakibiina kya NUP. Omwana mulenzi Alex Luswa Luwemba naye talina bigambo biwoomu eri abannakibiina kya NUP enti babasabako akasente bakolere omugenzi bamusomere edduwa mbone bakalemera era infact yatuuse n'obbalangira nti obanga gavumenti ebawa omudidi gw'ensimbi naye ate era balemererwa kuli ezo ze babawa ne batandika okuba nga ate basojja ow'ebitaano ne tugamba ekiki tugendeyoko bwe tubadde tukola miitingi z'edduwa abasajja abo tubatuukiridde wallahi ne batumma ssente nga balina obuwumbi 12 bwe bazze bafuna nga ssente za muwi wa musolo ne bayimirira ne bavumirira munnaabwe mbu yabba ebitaano b'obuwumbi 12 bwe balya buva mwani kugamba politics is a dirty game. Munange abalina emitima eminafu togisobola politics naye nga byonna bigenda mu maaso munange oyo yayongereza ku bigambo ebyayogeddwa maama wa Segirinya naye kati naye bamwanukudde. Omanyi wano ku mutalaga okolanga ekintu ng'omanyi nti bajja kukwanukula tetusemba nakyo wabaddeyo edduwa ya Segirinya. Of course hype yabadde ntini naye nina wendabye headline nga bagamba mbu maama wa Segirinya yaviiriddeyo abannuupu mbokumwerabira oba obutawa Luwemba kaadi. Maama wa Segirinya tuleke naawe. Wait for us. Tulinde mbu. Atulinde bannaye newankubadde nuupu naye bo babaga nti nuupu maama wa Segirinya nuupu yakukolera ekintu kyewali osinga okwagala oba mutabani we kyeyali asinga okwagala ne bamuwa kaadi eyamusobozesa okujja okwesimbawo n'awangula n'agenda mu paalamenti. Ebisigadde ogwabwe bagukola. Allow them to be. Maama wa Segirinya naye atufuukidde ekirala. Kimu biri nuupu. Beyayita bahanduupu beyayita eriiwe yali akola atya. Bannaye atulindemu. Wait a bit. Linda abeeko lindira ddala. Naye ng'edduwa yabaddeyo awo. Nalabye kansona Lukola yabaddewo. Nsereko naye yabaddeyo. N'abasuubiza $5,000,000 singa awangula. Sente olugenda mu paalamenti $5,000,000 agenda zikwata ziwe family. Naye abantu tebali bulungi. Oluusi bwe tugamba abantu nti abantu baleke ebyo bye tutegeeza. Munnaffe naye nga oli ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano oba oliyo nga tonda subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga yes abasigadde mwenna ngamba kugambye nti tuula butuzikalira nywera tujja kubanga tugakwa maybe tesobola kuva wano nga sogeddeko abaganda baffe mwenna abali mu kisiibo tubagaliza birungi byerere ate oyo yenna munange ng'olina kwotola n'owoyo omuntu asiibulukireko okola kyamaanyi nnyo era tusaba nti Mukama akuddizeewo mu bungi. Sigala naffe tovaawo.